Dragon Lady mukyala ali strong wentegeera obulungi naye ennaku zino abadde akaabakaaba nnyo ne bugenda ku akawunti ye ya TikTok videos ezisinga abadde akaabakaaba nnyo oba kiki ate abantu bagenda bakola ebintu sometimes n'obitwala for granted ng'olowooza maybe content maybe this naye ng'oba oli ate omuntu alina kyakola ki oba kyategeeza eyo tukiyite nti bakita batya naye byonna Mukama Katonda yasinga okumanya tuli mu kunoonyaako abafamire ye tetutudde because she's my friend tugezaako kunoonyaako famire ye kunoonyaako ku bantu be naye Mukama Katonda yasinga okumanya akugumye yonna gy'oli Mukama Katonda akugumye tuba tulaba abantu be bakwata nga singa poliisi ebeerezze mu kifo ng'egenda n'abantu bangi naye okusinziira ku mawulire genkedde okufuna kino kibadde kiralamuuko era Katonda yasinga okumanya ebisingawo nadde ndi awo omukyala yankubidde essimu ng'akaaba ku makya ku maliri nawulidde essimu evuga esooka nenjijjako nemala nengikwata naye yabadde aliko ng'akaaba ne byayogera sibiwulira ne mugaa kakkano mbuli ekyagala okukola kyokuŋŋamba siina kyempulira omukazi naŋŋamba yabadde mukyala oba babeera bonna simanyi kuba simumanyi naŋŋamba Rosette Dragon Lady bamututte naye engeri gye bamututtemu si engeri eya bulijjo olw'ensonga nti badde bakubanga obuyumba oba obuyembe oba ne bakuba ebifo naye nga batwalamu abantu ab'enjawulo naye engeri Dragon Lady gye yatwaliddwamu teyabadde ya bulijjo bakugamba nti bazze bano eno be ba squad bazze babadde nga 5 naye nga beebisse bonna nga tolina woolaba bazze kazimbe ekisinga okwewuunyisa nti bayambusa akazimbe naye nga bamanyi Dragon Lady wasula ne bamenya ne bamugyamu omuntu omu bwe bamutwalidde ku njegere omwana bwe yaŋŋambye naye ekikangabwa ekyabaddewo mbu teyasobodde wadde kukwata nakwata vidiyo oba wadde kukuba kifaananyi oba nsonga ki kubanga babadde bakuba buli wamu naye neddeira ne batwala abantu ne batwala omwenge naye nga kibadde kyabangi batwala abantu bangi naye ku kya Dragon Lady omuwala yaŋŋambye nti kirabika kiralamuuko oba nsonga ki naye bakugamba nti bagenze munda ne beefukula baana bye baggyemu mu ruumu ye naye kamwennyini ne bamukwata nti ekisinga okwewuunyisa yagendedde ku njegere mbw abantu ababaddeko awo tebalina gwe batunuulidde tebalina muntu yenna gwe banyeze tebalina wadde gwe bakutteko specifically babadde bagiridde Dragon Lady naye engeri gye yatwaliddwamu bamututte nga mutujju bamututte nga mu muzi wa bikolobero babadde nga abanonyeeko egamba omuntu oba ŋŋambe wa kika ki kubanga omuwala yalaba engeri gye bamukwatamu nga si eya bulijjo nga bakwata abantu simanyi omuwala bw'atyo bwe yaŋŋambye wabula ssaawa ey'olwaleero tewali adde muwulizaako ne bwokuba essimu ze teziriiko ku WhatsApp taliiko simanyi kigenda mu maaso nange ng'omuntu naye nga byebyo byagudde ku Dragon Lady omukyala ali mu kukaaba njagala gendayooko kumanya kituufu what really happened era Dragon Lady tulaba bulijjo badde batwala abantu nti babatwalira mpapula nti babatwala kubanga bali mu buyembe Dragon Lady yabadde mu kayembe yabadde mu ruumu ye nga yeebase Dragon Lady tebamututte lwa mpapula tebamututte lwa kuba nti badde mu kayembe kirabika ekyamutwazizza bakimanyi kirabika ekyatwazizza Dragon Lady mu ngeri eyo kyamaanyi kirabika si kyekino nga kibadde batwalira abantu abalala naye mu byonna Mukama yasinga okumanya tumusabire mukazi wattu oba kiki
ekyasinze okunneewuunya omuntu okumunonera ku njegere omuntu abeera akoze musango ki naddala nga mukyala kibeera kiki ennyo. Yali yaŋŋambako dda nti Rosette gundi bwe nkwatirako wano eno nina ndowooza emisango banga emeka naye ekyamutwaziza this time round kirabika kinene era Mukama azze bibye oba biki oba kiki oba kiki naye nga kirabika baali bamunoonyerezaako dda. Omanyi omuntu osobola okubeera wano mu UAE osobola okubeera wano e Dubai n'okola buli musango naye ng'abantu bano bakimanyi nga gavumenti awo nekimanyi ne bakuwa chances eziwerako n'okola kino n'okola kiri nga bakimanyi era nga kimenya mateeka naye ne bakuleka n'okikola n'okiddiŋŋana kati Dragon ono ayinza okuba nga baali bamunoonyerezaako dda era nga bamanyi kiki oba akola ki oba ali biki oba biki oba biki oba biki kubanga namwe mubadde mumulaba nti ye abadde bibi abadde ali ku bulamu bwe naye nga nze omuntu mpulira nga nange kinnuma olw'ensonga nti simanyi kati kikigenda mu maaso. Era omuwala agamba nti yabadde mu ddirisa ng'alengera Dragon Lady ng'agezaako okwerwanako naye nga abasajja bamukutte aba. Weebuuza omuntu kiko ekyo abeera akoze eki era baamututtewa. Kale ge gaagaliwo njagala agendako Ajuman nnoonye oyo omuwala wabanga gy'ali tulabe ki ekigenda okuddako tumanye ki ekigenda mu maaso ne famire ye badde tekimanyi we bali tekimanyi kubanga siinayo nnamba yonna ya muganda we obaani sirina. Omanyi tubeerawo n'emikwano gyaffe naye nga olaba kiri useless omuntu okukuwa contacts z'abantu be kubanga oba omanyi tiwali kigenda kubeerawo oba omanyi it's okay. So kyekyo baganda bange naye nga tusabirigane eno UAE si nnyangumunko ebintu bingi ebitukwasa tubeere beegendereza nnyo nammwe ababeera mu bubaala oba oyina empapula oba toyina mpapula kasaba kusanga mu kikolwa wayino nga kimenya mateeka oba oyina empapula oba sina mpapula tulabyeko abaana nga babenya Emirates ID zaabwe ne bagimumenyera mu maaso. So teweeyibaala nze mu UAE nyina empapula oba oyina empapula ekitegeeza mbwene ensi yiyo nti yafuuka yiyo oba ya taatawo oba ya maamawo. So wadde oyina empapula weegendereze nnyo ebifo ebyo ebirimu abamenyi b'amateeka oba ebifo ebyo ebikolebwamu ebintu ebitakkirizibwa gamba nga kunywa mwenge kunywa biragalalagala mwegendereze nnyo. Ovudde ku mulimo kwata ekkubo tambula ogende waka weebake enkyaddayo ku mulimo twajja kukola tetwajja n'okunoonya kuzza misango kola ki kati wagenda okuva e Uganda ozze wano n'okunoonya ssente oba olabirire maama oba olabirire tata oba olabirire abaana bagenda okuwulira nti ate bakukutte ate bakusibye ate bakututte ate bakola kino. Nakirabako recent waliwo mukwano gwaffe omu gwe sigenda kwatuukiriza era naye baamukwata mu ngeri eyagala okufaanaganyizibwako eyo. Omwami oyo nga bagenda bamutwala naye nga buli lwajja mu kooti bamuleetera ku njegere naye nga bamukuba. Twali ku apu gundi eyampita ali omukyala we yampita nagamba Rosette gundi bagenda kumuleeta leero mu kooti jangu olabe how it happens there nga mugenda kubeera online nga mulaba what is happening there. Naye nga gayi kuno kuliko olujegere kuno kuliko olujegere kuno kuliko olujegere kuno kuliko olujegere naye nga bajja bamukuba ng'ajja akaaba naye mpaka nakati bakugamba gayo yakyaliyo oba bagenda kumusalira musango ki bagenda kumusalira musango ki nze simanyi. Era nsaba nnyo buli munnayuganda obanga ovudde Uganda ng'ozze wano eno mbadde nsaba kale ffe waffe twayonoonekamuuko tumanyi nti n'enguzi gy'eri nti bw'okola ekintu wano eno tekiriko oba olina ssente oba tolina ssente etteeka lya wano likola si ly'ewaffe nti omuntu bajja kusanga ng'olina kyokola gw'oweeyo ssente zo bakute nti omugagga yagenda okuwangula omusango omugagga ne waakola omusango nga munene mutya asobola okuteekayo ssente ze ne bamuta. This is not Uganda. Etteeka lya wano to an extent nti n'aba wano bennyini abaloko babasiba n'obeera ng'oli mugagga. Nze omwana yaŋŋamba baasiba abakyala abaloko kuliko omukyala omu yatta meedi
omukyala yatta maidi era bamusiba waneeno ne bamusibira ddala bulungi nnyo naye nga mukyala mugagga nga muloko era waliyo n'abalala nga babasiba nga balina abaana ne bajjako ne bateeka ewala n'abakazi ab'embuto babasiba. So temweyibaala, tubeere beegendereza nnyo 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 nnyo. Eno Dubai si Uganda. Byo baganda bange nja kuba mbaddira ne mu updates about her, naye tusabe Mukama Katonda alidinge weeye, amutemere ekkubo, amuyambe, amutaase byonna yasobola. Mubeere bulungi. Kangendeko Adjumani right now. Tusigale tujja kuba twogera. Mubeere bulungi.